Omuluji okumide kwanda Rose Media Eugene kwanizo nakola nkobaze n'umujo najjo tusake ngalo mukona subscribe nga tuyanza nnyo tuyanze gatata nabambi subscribe nga ateka ko notification bell tubere nga tutambulira wa video jimpereka like ne comment mukwano tubere nga tutesa mu nsonga eziruma eggwanga banango lunaku mulindo olwaleero olwa 5th October lugenze bubi okusinzira ku bye twabadde tu planning okwaniza principal waffe nga aveebweru banange police ebirinyeemu eggere omukulu olwatuuse bwati munyonyi ng'agenda okukabwati ne bamuwamba Bobiwine waffe bamuwamba ne bamutwalira mu kifo ekyenjawulo ne bamuteeka mu kamotoka ne bamutwala paka wowe magere kyekirungi nti tebamututte ku poliisi tebamusibye bigenza okuvaayo essaawa zino nga bitulaga nti bamututte waka mu makage wabula n'abawaka nabo babayisiza bubi Barbie Kyagulanyi atulaga nti naye babadde bamutadde ku house arrest era nga abapoliisi abasirikale abawana abawa beebulunguludde amakaaga bwe nga bogenda okubanga olaba mu vidiyo zino naye nga bannange kino kintu kibi nnyo kubanga twali twesunze okumwaniriza era nga tabadde na musango naye bambi bamukutte bubi nnyo ne bamuteeka mu motoka ng'omuzi w'emisango naye ekirungi nti mukama mulungi tebamutusizaako bulabe era gye butuukidde essaawa zino ava kutuwa ku press conference n'atulaga engeri gye bamuyisizaamu wabula ate bambi ebyembi omukuumi w'omakage bamuyisiza bubi bamutulugunyiza bambi gaadi we atulaga obulumi obw'enjawulo engeri gye bamukutte ne bamunyiganyiga ebifo eby'enjawulo bambi omusajja ono tumusabire aleme kufuna bulabe bwonna wabula ne bannayuganda ab'enjawulo bagenze bambi bakakkana mpola wadde ng'embeera yabadde ya bunkenke ng'abaana baagala kwekalakasa kubanga balaba ng'omukulembeze waabwe talina musango n'engeri gye bamutulugunyiza naye kankuteera vidiyo zino obeere ng'ozaba mukama mulungi akunkumire bayi. Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan, Kyagulanyi Center have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. I come on this plane. You must wait. You must wait. You cannot push me out. They are arresting Honorable Hassan Kirumira and the President have been whisked away. This is an airplane. You cannot push me out. No way. You cannot push me out. What you're doing is wrong. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. You cannot. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. What you're doing is wrong. And you're violating international laws. You wicked people. You wicked people. Why whisk away the President? Kyagulanyi Center must be whisked away. Please. That's the current situation at our house. You would think we are under some kind of siege. Police. The police has just offloaded outside our compound. That is the parking outside our gate. We have the police on ground making rounds. That's the main gate. And that is the police there. No, Barbie, to Nedda. Yeah, bring him here where I am. Hey, mulete. Nyimiridde wano mu mulete. Everyone online, the police officers get out are in our compound right now. Get out of my home. Yeah. Bring our askari and then move. Bamukubye sheriff bamuseone bamukubakuba. Mbadde ndaba. I filmed them live. Oh, perfect. Yes, yeah. Mbadde mbalaba. Perfect. I filmed them. Get out of my home. It's on Facebook. You are under the law. You are officers of the law. You cannot break the law with impunity. Mujja kisasulira mwenna. I can tell you. Get out. Temuli bagulu b'amateeka mwe basajja mwe. Get out. You are on camera. This camera is more powerful than your guns. Out, all of you. Na honorable bamutwala wa. Nze ntumya askari kugulirawo honorable. Bamulete. Nze nfuluma nabo. Bamulete askari waffe. Let them be on camera. Those criminals.
Where's my employee? He opened the bamusibide. Obwedda bakonkona. Abo bola babayuzize ekikomera kyaffe ne bayingira pakawo. No, make sure he comes in. Kati munda mbadde muno namoki. Olala mutubulireze enfumbe chai n'akatogo. Olala mumbulira ne mbafumbira chai n'akatogo amazi. Twishime. Twishime se wiriwe. Watuzaniye omuhungusi. Muzane leero. Mulete. There's a limit to power. No, these are criminals. These are criminals. Surely. They grabbed me off the plane. They arm twisted me. Anyway. Let's get a few of this. No, they squeezed him. I saw him. They were squeezing him balls. And I was seeing. Oh no. Bayuzize mpale ye. Olaba bajiziza. Bakujjemu engoye zonna. What kind of criminals are these? Mukulembedde baani? Mwe muli balala. Mbadde mbagatta mu bali ate kati. Be strong, be strong, be strong. Look. Baba cheba mukozi. Bamuyizize empale ne bamunyiga obusolo. These criminals. Chegera. Reached here, opened for him. He tortured him. Okay, baba tela zimujjemu zonna. Baba zimpera mutwana kano kaguni. Bali sigadde mukama kabisa.